Arshburg ojja kwetuga. Naye kyenkugamba Arshburg, jangu nkutwale ku kyeyo okola obwakadaama, kye kirabo kyokka kye nsobola okukuwa. Other than anyway, stress zigenda kuttira awo. Nze ndi wa NRM naye bwe nalabye ka video ka Arshburg Kato bwafaanana engeri gy'alizoningamu n'emirimu gy'akola nedda aba NRM mwandifunye ku nsonyi. Omwana ono yemmwe abamubuzaabuza ne mumujja ku mukwano gwe eyali amwagaliza enkulaakulana nga akoze ne bizinensi mu linnya lya Bobi Wine erya saluuni nga mu butuufu alina emikwano. Bobi Wine waabeera, Arshburg Kato waabeera, nga Arshburg Kato n'atuuka n'okulinnya ennyonyi nga mikwano gya Bobi Wine gye gimutaddemu ka visa ne bamugulira ne air ticket ne bamusasulira byonna ebyetaagisa omuntu okutambula. Naye njagala mutunulire omwana wa munnammwe bwafaanana. Arshburg Kato yagwa eddalu. Abafamile Arshburg mbeegayiridde omwana ono mumukwate mumutwale gye bajjanjabira abalwadde b'emitwe. Muyinza okuba temukimanyi nti Arshburg Kato yagwa eddalu. Kati nze kankibabuulire omusajja eyasomako ku psychology. Omulenzi ono yagwa eddalu. Teri muntu yenna asobola kuwaana bikolo bya nnyanya bibiri byasimbye ku muzigo. Ekikolo kya kasooli simanyi wali alinawo ekikolo kya ffene n'agamba nti naagenda kugaggawala. Era ne yeewaana nga bwe yasoma agriculture. Naye obutasoma buluma okuze. Arshburg Kato olabye obutasoma abantu bangi nnyo abali mu NRM nga gwe bakutwala mu NRM ng'olina ne kulinnya essaawa zino abalabika obulungi olw'ebitabo. Tunulira mwana Tamale Junior yakayingira naye essaawa zino alabika bulungi ali mu minisitule ya agriculture akola kubanga yasoma. Kibi nnyo okwesiba awantu nga tewasoma ate nga weerimba. Nabagambanga nti bannange musome nga mwe mulowooza nti Eddy Messiah okugenda mu kibiina mmala budde simanyi wagenda Bulaaya mu kifo ky'okukola biki kati mulaba ebirungi by'ebitabo. Omulenzi yagwa eddalu. Naye nsaba Bobi Wine otunuulire omwana ono nga gwamuzaala bambi musonyiwe bamuwabya. Kimanye Bobi Wine nti nno intellect si ya buli muntu. Kiriza nti mu nsi mubeeramu abagwagwa nti kati ono mwana mugwagwa wakiri musembeze ddamu omusembeze ayoze emmotoka yo abeere ng'asobola okufuna ekyokulya. Osanga abantu banaddamu okumwagala mikwano gyo ginaddamu okumwetaaga ne bambi omulenzi nedda akaabya amaziga abafamire mwangwire omwana ono mu mutwale mu rehab. Mbagamba nga psychologist Eddy Messiah Mitiyana. Ne ba bloggers mwenna naddala abali Uganda njagala mutunuulire ekikolwa n'enfaanana ya Arshburg Kato. Era nsaba mutwale Arshburg Kato nga specimen mumuyigireko. Arshburg Kato yakolako video ng'asaba ab'ebyokwerinda mu Uganda bagende bakwata omuvubuka omusajja gwe bayita Bobi Yanga. N'ayogera bingi nnyo ebiri trash. Arshburg Kato okufa kw'omusajja gwe bayita Mando bagamba Arshburg Kato yali omupimi. Ne bagamba nti n'abavubuka bonna be baakoona amamotoka abamu be baakwata ne balemaza mu makomera nti Arshburg Kato ye yabasongangako nti oyo ku lw'okuba yali abamanyi. Kati Arshburg Kato amaziga g'abantu abo munnange ge gakubonyaabonya. Kati ate nsaba ba bloggers mwenna ekyo mukitwale nga kyakuyiga nti n'akasente ke bakuwa leero ovume omuntu oyiseemu omuntu eggaali embi. Nkwegayiridde amazima osobola okukeera ku makya nawe ng'olinga Arshburg Kato. Kibi nnyo omuvubuka omuto nga Arshburg okubanga abantu abaali ba mikwano gye bamuselebrate nga tewakyaliwo n'omu ayagala kumanya. Omuntu bw'omusanga ne Arshburg Kato ayagala kudduka bagamba tondeetera bizibu kuba bamumanyi nti mupimi. Gwasongako gwe babuzaawo, gwasongako gwe batta, gwasongako gwe bakoona emmotoka. Nze ayogera bino ndi wa NRM. Naye kibi nnyo okubeera ng'olina entwe oba enkwe mu banno. Bloggers, kola ekintu ekituufu oba kinyiiza omuntu oba tekimunyiiza.
yensonga lwaki Eddy Messiah mulaba ndi bwe nti nze omuntu ne bw'aba atya naye kasita ekintu kiba nga gye kiri nga kituufu kyenjogera oba kimunyiiza oba tekimunyiiza yensonga lwaki neeyagala naye mbabuulira akasente ako mukalaba kajja kubalakira Arshburg Kato tunuulira banno bonna bwe wali nabo muganda wange Arshburg Kato olabye enkwe olabye obugwagwa olabye obutategeera Small Access webale taata okutuleetera Arshburg Kato naye kyemmanyi naye wamuleetedde mu kakodyo kano ng'oyagala omulage bannayuganda bwafaanana omanyi oli musajja mugezi nnyo engeri gy'obeerako mu nsengezi ya Sweden. Anyway, mbeegayiridde mbeere beegendereza tusobole okumalako omwaka bulungi naye mulekere enkwe temukwata ssente kulumya abantu balala. Eddy Messiah banzaala kalangaalo Mityana banzaalira mu bitooke sirina birth certificate. Arshburg Kato kkiriza nti baakutomeza kkiriza nti wakozesebwa oddeyo weetondere principle okitegedde gye waddamu enaalemu abasajja tebava ku nnyonyi ani yali akukinyeka tiketi nti mperekeraako wano principle yali tava naawe ku nnyonyi. Arshburg Kato wava gy'olowooza nti basaaniika busaaniisi naye ng'ate kwekuli eyiyo n'ogenda gye bajjula naye ng'ate nabo bennyini tebamala. Bino bwe tubyogera mulowooza tuli against mmwe naye waliwo we twagalira okubapampingamu obwongo mu mitwe. Bw'ogenda nga gy'ogenza awaka ogenda okulaba nga buli aliwo musiiwufu oyagalawo ki? Nagamba wano nga weefudde nti gwagaba akawunga ka muwoozi naye nkugamba tojja kutumanyiira tusirikidde bingi wano. Arshburg ne nkukuba akaama ne nkugamba nti bw'oba olimu amagezi ddayo weetondere principle n'ogaana okukikola. Banno bali mu America baafuna ddazi visa n'obutuuzo omuvubuka eyali anyirira oli awo olima ku mizigo oli ku bikolo bya nnyanya 5 kw'obalidde future yo. Arshburg Kato nakugamba balamu yakuleeta ewange mwali ne superstar ne nkukuba akaama ne nkugamba nti bano abasajja bozzeemu bayuuza tunuulira ffe b'osanze mu NRM tulaba mu ofiisi ki. Arshburg ne nkugamba weekubye gye abaana boolese wa principle bagenda kukuyitako otuuke n'okubeegomba jjukira ebigambo byange olwaleero kikyofaanana nakulabya Arshburg omusajja yasoma ebitabo bye musajja yalina akasusu kanyirira ensi yakukuba oli mu kubikolo bya nnyanya nga nabyo byennyini obisimbye ku muzigo mwenaale ettaka baligabira ba investor teri wadde ayinza okukopayiika nti yiyo limirako ennyanya tukulabye n'obukugu obw'okulima. Nakugamba bano abasajja Jose Arshburg tunuulira ffe abaabeererawo President Museveni tukyayibwa buli omu tulina kaki nabikunnyonnyola ne nkugamba weekubye gye obadde tova mu nuupu bakulimbye erimbye nti eno jjojja bajjula naye buli lw'obeerawo bongeramu amazzi n'enku bakulimbye erimbye nti bajjula naye bano ab'NRM balinga abajjula n'emmere tebamala. Kkiriza nti wakozesebwa weetondere principle oddeyo emagero oyoze emmotoka Arshburg tekirina kye kigenda kujjako. Kinnuma nnyo omuvubuka eyali anyirira ng'okuba Timbaland yo n'oteekako akasaati ng'obaamu ne ssente mu nsawo okuba nti wadda ku kulowooleza ku bikolo bya nnyanya 2. NRM yeeyina ettaka naye tebayinza kukiinayo wadde kayiika bali wa ba investor kubanga bo tebaswala na kuswala nti gwe okulima ku mizigo w'opangisa kirina bwe kibalabisaamu. Omuvubuka bw'oboga nti wasomya agriculture oyagala kuyigiriza n'abantu kulima lwaki tebakuwayiika lwaki tebakuwa ettaka erukunjiri. Bino bye nagamba Arshburg ne nkugamba they are going to use you bagenda kuwa ebyoya by'enswa kye baakola. Jjukira ebigambo byange akaama ke nakukuba wali n'ebbalamu twali n'ebbalamu twali bana gwe the superstar nange twali ku ofiisi yange nagamba ki nagamba bino saagala bbalamu abiwulire naye bakozesezza obadde tova gye bajjula obadde tova gye basaaniika. Bano abasajja balimbalimba nti bajjula naye eyaabwe nabo bennyini tebamala. Emagere ku nuupu gye wava yeewali emmere eyiyo ne bwe bandisaaniise gwe yandibadde wali kubanga bwe yandiyidde olwedde walinako omugabo gwo wajja gye bajjula naye nga ne gye bajjula tebamala ye NRM. Nabigamba bino ng'akadde kakyaliwo ng'osobola okugamba nti mbadde nkoze ensobi naye ngitegedde nga nuupu tannamuvinga agenda wala Bobi Wine tannakyusa na birowoozo bye ne nkugamba future ogenda kugyonoona eno bagaba byoya bya nswa tekyakutuukako tebaakuwa ente zitaliyo ente za bigambo ne nkugamba ffe b'osanze mu NRM tulina kaki tukwegombesa ki
tulya kimu ate nakyo tunywa kinywengo oyingira mu kibinja kino. Arshburg nabigamba bwe nolowooza nti okutugabira obuwunga nga babuloga b'NRM kyekikufuula ow'amaanyi. Saba wabutugabira nakati kwokyalya. Olabye obuwunga kye bukoze. Olima ku mizigo. Future y'omusajja ategere yandibadde mu office. Oli ku mizigo mbu olima nnyanya. Kati gye wajja ebirungi biruwa. Wali okoze mu office ki? Ani yali akukinya omulimu? Bobi Wine yali tava naawe ku nnyonyi. Minisita kye yali atambudde naawe. Osegedde. Nkugambye eno ebyejjulwa gyebiri tebava ku nnyonyi ne tebakutwala kuba tekuliiyo. Ne wano Bobi Wine twakulaba nga akutwala mu bifo bingi. Arshburg tokola nsobi. Tunuulira obwana gye buli kati. Obwalemera mu struggle. Wadda mu kubalira ku bikolo bya nnyanya 5. Nabyo tebinyinde biyinza kubeezaawo. Tebiyinza na kusasula lenti. Arshburg ojja kwetuga. Naye kyenkugamba Arshburg, jangu nkutwale ku kyeyo okola obwakadaama, kyekirabo kyokka kye nsobola okukuwa. Other than anyway, stress zigenda kuttirawo. Kubanze simanyi bw'obalira ku bikolo bya nnyanya 5 mbu nnima nnyanya mu bifo bya bimuli. Oli muvubuka munnange gana amazima nina okugakugamba. It is never too late gw'okufukamira n'ogamba principle nsonyiwa. Bobi Wine nsonyiwa. Arshburg tekiri wala nnyo. Tetwakula Kongo oli bikolo bya nnyanya mu Nuupu. Tetwakula Kongo oli mu kyafu bw'otyo wenna okogoso olabika bubi. Ebyo tetwabira Kongo oli mu Nuupu. Oli musajja akuba akajiniko akasaatiko n'olabika bulungi ng'olinamu n'akasente mu nsawo olaba bw'ofaanana. Tekiri tuleeti gw'okwemenya ogamba nti principle gye nagenda kituufu bajjula naye ku gye bajjula tekuli yanga basajja emmere nabo bennyini tebamala. Wano musaaniika busaaniisi naye kwe kuli eyange. Arshburg mbigamba bino ate era obitegeere. Tunuulira bw'ofaanana Arshburg. Wali ka smart boy, ka smart wire. Aba wenna weesiiwuuse naye Calvin Kayanja nkusinga okunyirira. Nkusinga obweru kati Arshburg ensi yakuba. Watomera mwana wange Arshburg. Nengenda kutwala okola obwakadaama Saudi nkubiraako. Kubanga ojja kweteekamu omugu wa Arshburg. Nze simanyiyo muntu yali alimye nnyanya bikolo 2 ne bimugulira kyamisana. Olyawo ku muzigo gw'abendi mu nnyanya mu nnima nnyanya mu nnima kasooli mu kikomera. Arshburg oswaza naye it is never too late. Fukamirira omukulu omwetondere odde yajja kusonyiwaga. Nsiwuka gy'osiiwuuse kireka n'ezigula ekizigo kyazakugwako. Kiriza nti watomera wetondera abanuupu oddeyo gye bakumanyi. Sajja balinga batebakujjulira balya naawe wano olya naani? Alya n'abali mu gavumenti afaanananga gwa Arshburg tokyalimu wadde ezikuba ennyonyi. Tokyalimu gwa Arshburg ne bw'oyiwa ebinyeebwa by'abendi mu katale bakussa miggo. Bana ya Arshburg mumulabawa bino nabimugamba maaso ku maaso ne mugamba Arshburg ndi naawe wano naye genda weetondere principle otomedde. Nganinga mugandawo nganinga muzaddewo. Ne kugamba otomedde bagenda kukuwa ebyoya by'enswa. Omusajja abadde ng'agenda naawe n'omukwatirako ensawo kati ogikwatirani. Eno gye wajja bajjula naye n'emmere tebamala. Emagere basaaniika naye kwe kwali eyiyo bye bigambo byange Arshburg we realizing naye ofaanana bubi. Ofaanana bubi Arshburg muvubuka munnange. Bano bali eri abasigala mu struggle bali mu America bajoga bali ku visa bali eyo beberere eyo gwoli wano ng'oli ku bikolo bya nnyanya 5. Arshburg toswala. Oli mu gavumenti nannyini ttaka lino lyonna naye olima ku balukoni. Gavumenti egabire ettaka ba investor gwe yagiwagira olima ku balukoni. Teri wadde akugamba nti yiika limira kaawo. Era n'osigalawo n'oterializinga kujja kwetondera mu banda. Bino ebigambo olibirowoozaako. Naye nze ntandise okukulaba oyebaayeba n'ez'ekizigo zeeka zaakuggwako. Bobi Wine sonyiwa Arshburg Kato baamutomeza. Omwana musonyiwa agenda kwettira mu nju. Arshburg yali tafaanana ati. Omwana musonyiwe muddiremu akomewo emagera ayoze emmotoka. Tukole ensobi ffenna. Arshburg baamutomeza. Arshburg baamutomeza omuvubuka eyasoma ategeera iti. Olaba atuuka n'okukulowooleza ku bikolo by'ennyaanya 5 n'omunwe n'ekikolo ky'akasooli kimu byasimbye ku balukoni nti bye bigenda okukyusa obulamu bwe.
Bobi Wine sonyiwa taata omwana bamutomeza. Yalowooza ndi eno gyagenze bajjula naye ne gye bajjula tebamala. Eyo gye yaleka musaanika kwe kuli eyiye omwana muddiremu musonyiwa gy'ayoze emmoroka naye Arshburg takyayinamu wadde ezigula ekizigo. Munuupu yali yeetega ku bakazi abakulukulu n'abeetega naye eno gye yajja n'abakulu baliyo bakopi. Eno weetega n'ogenda n'ekirwadde. Omwana musonyiwe pulinsipo sonyiwa omwana ku lwaffe ono muvubuka munnaffe agenda kufa enjala. Arshburg Kato. My goodness. Kyekyakutuukako. Arshburg Kato wafeedinga dda bw'otyo. Wava dda ku maapu. Nalabye live ya Isima netya. Ono si Arshburg yali sharp. Ono si Arshburg oliyo yali omujagujagu yali ghetto kid. Abaana ba ghetto baba n'obwongo obuyiya wabaaki. Omusajja omukulu oli ku mikolo bina ebyennyanja mbukusibidde olukoba omuto gukyakola oba tegukyakola. Arshburg Kato wavaako Isima kyaliwo mugambe kituufu yavaako mufuneyo mumutwala yavaako kubaze namutunuulidde bweti nga ndaba video nga musanyufu alaga ebikolo by'ennyanja bina alaga ekikolo ky'entuntunu